Nabagambe Felix Kulaija agenda kujja bagambe nti nno waliwo abayekera teyasoose kyogera akiwandiise bakiwandiise for Ministry of Defence era abayekera bwe twabakubye ne tubajjako Emundu babalimba bw'oba omanyi teweekwatidde enseenene muve ku nseenene babasse babamazeewo Wesi ye yali omusiru n'omukubira essimu waliwa afande ndi mu kwambala nzija ojja ogundi oyitira mu gate ki enenene eyawano n'omukuba amasasi nzolowooza nze bwentyo bwendi nze bwentyo si bwendi Kawesi yali alina kugamba afande ndi wano seeta ngenda mukono naye sebo ye ayogera ne waali mbw afande Kawesi abo abasajja nze nakola nabo mbamanyi wabagamba nti okuva mu biseera bya Yokaana Omubatiza okutuuka leero violence yekola okuva mu biseera bya Yowaana Omubatiza mpaka kati nti ne mu ggulu n'obwakabaka bwa Katonda butwala violence yegenda ndabagambye omuzadde yenna anazza omwana ku ssomero ne bamuwamba ne bamutwala mu ADF ku essimu yange nja kugamba ekintu ejja kutya obulumi bujja kweyongera ove ku mwana gwe batutte oba gwe basse niba nanga bazadde mutuuma agoya abaana amanya madamu Wangadya oba kati Kitegeza Kyi Wangadya sebakondeninga okulumba kiwanuka wabula ye yatongoza apo etuyita mbunno bwe tubaako n'ekintu kyonna tumutwalire nti gundi bamuwambi Jamushidi bamuwamba okuva senga tebagoba kantinti mu parliament. His Excellency Kyagulanyi najja mu kalulu ka 2021 yali alina kusooka kujjanga member wa parliament senga tukyali mu ebyo tetwalisobodde kutegeera maanyi ge kuba kalulu kaali libadde jenu babadde bayambala future ne bagendako mu future ne bakoma mbunga bugembe yawasa mama Fina ate ebyo bintu mubirabanga ebyokusaaga bugembe ekintu ekyo kirabanga ekyokusaaga Mukama ajja kikubuuza lwaki bakugerezako nti gwe wasa mama Fina nkubuli ngo mu Yesu sura 10 twasomanga tukomyawo ekitiibwa kya Uganda nga abaana kati bali mu action kulwana kununula ggwanga lyabwe Bible gamba batambula nga bawuliriza ku kitundu ne watabaawo n'omuntu n'omwaddamu kuvuma musoga Museveni Muganda mumanye nkwe Museveni zaina Museveni Muganda ebyo babituteeka mu kututabula Bible egamba Yoswa n'atambula أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Omutiitiizi mu Uganda tokyalina mu kifu. Bw'omanyi oli mutiitiizi nga bw'okyali mu kutiitiira mu Uganda tokyalina mu kifu. Kati Uganda y'abavumu, Uganda y'abamaanyi, Uganda y'abamalirivu, Uganda y'abantu bakwerwanako. Yes. Okuva Moses lwe yaziikiddwa tetuwezeza wiiki ye tuwezeza wiiki nga aziikiddwa. Okuva Moses lwe yavuddewo omulembe gwa Yoswa abatiitiizi gubalemye era temujja kugubeeramu mbabuulidde kubanga tuli mu byaddala bino byaddala bye tulimu si byakusaaga titwaze kusiika binyomu wano. So kansooke nzijewo buno ate tugende mu byonna nga bwe tugenda okubiyitamu. Naye ng'akoze ebikulu Yesu n'anneewuunyisa. Bingi nnyo mwalabyeko Kikuube Saidi babbye Emundu ku musirikale. Omusirikale ne bamubaka Emundu ombu Omunyarwanda eyabagibbe ne bamukwata nga ayagala kukuta kuddayo Rwanda. Ekyo kirina kye kitegeeza kye mugenda okumanya
bwe muba mu ababadde bangoberera nga mujjukira bulungi ebintu byenzize njogera nabagamba bagenda kuba preparing for bad news kati ekyo mwakikiriza nti era abantu b'ekitundu beebaziza bannange banaye batuyambe kuba emundu ene badde entusuza tetwebasenga tugamba kati tebegenda tukola ki banaye twebaza poliisi n'amagye kubanga batuyambe emundu eno neva mu mikono emikyamu ne poliisi n'amagye nabo ne beebaza abantu twebaza enkolagana ennungi wakati waffe n'abantu bamwananchi be basinze okutuyamba okulaba nga turesituwinga emundu eno okugijja mu mikono gy'abakyamu bakola olwo they are preparing you for the big thing with time to come kuba kati bwe mukkiriza nti eyo bagigize era n'obukakafune mubikiri banoonya credibility bwe banajja ne basimula emundu emagere mwena mukkirize nti neze emagere emundu babadde bazibba bazitwala amagere mbabuulira buli lwe mba nsiibula mbagamba n'olwaliro waliwo be bagenda okukuba n'olwaliro waliwo bulijjo ndi mukulabula abantu bennakaseke luweero bikoze bitya genda olabe ekyabadde ekapeeka bakubaganya amasasi ekapeeka naye kati nze mwogezi omutuufu ku kyabadde ekapeeka listen to me abantu abafudde ekapeeka bafudde byabwereere si be babadde n'emundu nkubuli abakandiho bazze ne bakuba abasirikale ne babatwalako emundu ne bavuga ne bagenda ne bajja ne bazannya ekinayigerya ne bakuba abantu amasasi abatabibaddemu era ne bababuulya ne babagamba bwe bati temufaayo ababbi abatemu tubasse abayeekera batandise okuleeta ekintu kyabayeekera kiri kye nakugambye nti bagenda kubakakasa nti abayeekera weebali bali babadde bagenzedde eddakiika 7 emabega balo ne bajja ne bazingako akatawuni ne bakuba amasasi ne bakuba buli gwe basanze okubakakasa nti nno bakola emundu bazitutte nkubuulidde emundu bazitutte era ebyo bye mulaba usimanyi ani Felix Kulaji nabagambe Felix Kulaji agenda kujja bagambe nti nno waliwo abayeekera teyasoose kyogera akiwandiise bakiwandiise for Ministry of Defence era abayeekera bwe twabakubye ne tubajjako emundu babalimba bali mu kuyoola abantu mu kapeeka nakaseke ekiri kapeeka nakaseke bikoze bitya nga bulijjo mbabuulira mmwe basirikale mmwe ne poliisi bwe mutayakyuka kujja ku gavumenti eyo bagenda batta babamalewo nkugambye emundu bazitutte mu famu yakandiho bazitutte ne bajja ne batta basaalumanya ekyo jja kisanga wano nze nina version entuufu weewaawo mu mukama waffe yesu genda obuuza abantu b'ekapeeka lwakuba babyogerera mu nkukutu okutya kungi abasse ne batwala emundu babadde bagenze dda bano ne bajja ne bakuba buli gwe basanze mujjukira abasajja abo bwe batulaga egundi bomu mujjukira bomu y'okugundi y'oku paramenti owa boda yajja avuga boda ono wa boda yafa ogundi ono yasavaivinga jozi jo bamutulaze yenna yakwerega yenna ali awatunulanga ofuna opondo yenna jjudde alinga ofuna opondo naye walinga bannamawulire batunnyonnyola n'ogundi oli owoku City Square ye yajja atambula nga yeetise ekisawo wuuyo n'atambula najja bw'ati bumulaba ne bamuteekamu arrows n'abaluka bwe batutuusa ku w'okujjubiri paaka mbo wa bodaboda abadde alina omuntu gwawese yazze olutuusa wali n'abwatuka nembagamba ne bamutulaga nembagamba oyo wa boda tabibaddeemu tuwaboda si lwayogera yakomaawo yawulira ekitugu teyamanya nakumanya ye yaddangulu n'abuuza ntuuse ntya wano nga boda yange sigirina omanye ekyo kyekisooka ababoda obwongo bwaffe bwategeera boda nze bankuba ebyuma kunozani wali ne banziruse obusega ne banteekako eccupa ababoda mwabba ssente zange ababoda mwanchekera ne munchekera mu gundi mu bijaketi ne munzijjamu amajja kye bandekera essimu yange ne bantwala ne mu ddwaliro ekyo kyo bakikola
natuuka bulungi nnyo mu ddwaliro nakwata essimu yange yennyini nakubira abantu bange gwe gwanyi ono munnaffe tumuleese wano ali mu ddwaliro mu musange wano nze nyina byenkola naawe nkugamba ono munnaffe tumulonze wali yakwereze dda ne bakwata essimu ne balinteeka emitwetu ne batema ng'omusimbi gw'enkoko gwonna bagututte kapito zonna yonna yina bamututte yani ababooda naye olwadde engulu bwenti nagenda okulaba nti nga ndika ecupa ne mbabuuza piki yeeriwa yo booda yange eriwa nga tetunakola kyala musawo gweyina booda nagamba bakolese toliiko booda byabadde bitya natuuse ntya wano omusajja olwadde engulu n'abagamba ne bakantya awantu awatali booda yange eriwa naye nga wali mu kutunnyonnyola baatugamba nga oyo yawatuse mubijjukira ebintu ebyo kati omusajja wuli abanja Museveni nange empe zange nange Museveni gavumenti tuyambe kati wulira bazze nga abatemu bagenze dda ne babba amasasi bannalumanya ne basaalumanya ne bagamba bannayuganda mubeere bagumu abatemu tubasse kati obanga mubasse lwaki muyoola abantu beekapeeka lwaki muyoola abavubuka ng'ate abatemu mwabasse abatemu abajjidde ku booda ne mubakuba ne mubatta kati abatuuze b'omukapeeka muyoola baaki ekiri ekapeeka mukimanyi Uganda omutiitiize ekulemye bannayuganda buli munnayuganda abeera ne asidi mu nnyumba anti babayoola munamujo beera ne asidi mu nnyumba kubanga ne bw'onookola emirembe ne bakutwala butwazi abakutwala bwe batabana wa LC ku kyalo bwe bataba mu uniform nga tebalina wa LC sooka obayire asidi bakutwale ng'obayiridde asidi kubanga era oba ogenze kufuwa nawe likangu obasi aba basajja be basinga okutya bwe munaayirako 5-6 eno ne babayira eri ne babayira drone teziga kuddamu kuwamba abantu mubayire asidi bino ebintu byenjogera mbyogera ntegeera mbikakasa mubayire asidi mbabuulidde buli munnayuganda kikokatako okubeera ne vuvuzera eŋŋoma wiso firimbi omusekuzo kati mwongereko asidi ate alina okubanga waali esa tomubikako gwe muteeka abaana bwe batatuuka abeere bwati ng'ali mu kigundi osenyamusenyumubira we mubayire asidi ekikuba emundu bazikutte ekapeeka abayeekera babasse kitegeeza ki bagenda baleetera eggulire eritaliiko kakwakulizo mujja ddiwulira nkugambye bajja magere ebyo byonna bigenda magere ebyo byonna bigenda mu Nuupu ebyo byonna bigenda mu Kyagulanyi mu muddaawo kaakati mujjukira securitarati ze naleese eggulo zatadde State House ku bikukujju ne baddamu ne bakwata amasimu gonna ne baddamu ne bagira gonna bona ne bejjako amasimu biradio kolo byonna ne babibajjako buli kimu mbuno olw'okuba babbe radio kolo baze bajjeko empuliziganya zonna message yayiseewa kati wulira mutaginge Kayihura akutte contract era ye asazeewo ankubeko ekifuba kasajja gwe nange nakunoonya dda Kayihura bagambye bwe bati tewali kintu kye bagenda kukola nga ndi bweru wa Uganda so ennumba zonna zisobola bwe mulaba nga ennumba ezirumba poliisi ziyimiridde nga mumanya bagenda kusooka kugezaako kulaba nga banzija wano nzire ewaka bagambye kabakole kyonna ekisoboka kata endipoting enzizeeyo ewaka ebintu byabwe okutambula nyina okuba nga ndi munda nga ndi mu Uganda mbuno nga Kayihura nakunoonya dda bulijjo nkuba embwa nga noonya mukama waayo bulijjo nkuba embwa nga noonya mukama waayo you are welcome ate Museveni anemeddwa gojje neba naye Kayihura kale gwe Kayihura nkusaasidde toyina nagatambula we n'otambula ozungu olinga akagundi nzuuno wano wendi Kayihura nabagamba bw'onojja ne Anasi Kaliisa musajja gwe nojja wano ne muzaatu ojja kunzijawo oba gwe wandeeta
gwe wandeeta wano gwe wandeeta Kayihura anti onjagala kati ngezaako bagambe buli kimu kifudde buli kimu kiganye basooke banzize ewaka enamba yange eri plus 974 33 93 9639 sivunaanibwangako gwe oyina emisango ne mu kooti kati kandabo boononzijawo human rights ekunyinako likodi byonna byewakola okutta Kaweesi babimanyi gwe Kayihura gwe yavunaanibwako mu Interpol oyinayo zero ze mu Interpol sinayo zero nyina Interpol yange mumwajinga nyina Interpol sivunaanibwanga ko omusango gwonna okujjako ewaka gye nabbanga ebinyeebwa n'ebigundigundi ebyo sijja Interpol ebyo gyaffe gyawaka gyafande Katongole gyegyo gyokka ebyo gigenda mu Interpol gwe ayina omusango gwe ayina emisango mu Interpol gwe Kayihura aliko sanctions onone wano gwe aliko sanctions naye bannanga abanaku mwekinda muno ekitafaali muggulu nga tewamuziika mu ttaka jjajjanulira bitugambanga abanaku mwekinda mu kitafaali muggulu nga wamuziika mu ttaka gwe Kayihura onzije wano ku misango gy'oyina owandikire kata enzije wano omanyi buloka gye nnina wano gwe nkonaako ekifuba ojja kwabikawo jo Museveni yabadde annoonya tuteeseze mu diaspora ne mugamba linnyo gye mu bed space tukanye tukusalesale tukuteeke mu kikutiya tukusuule mu kasasiro nomala ojja wano gundi mu bed space yange nga gwe wambonyabonya okuva e Uganda ate onnumbe ne mu bed space do you know what they call chopping? I can chop nekuteka mu kasasiro nekuteka mu bimotoka bya kasasiro ate motoka zawaniza kasasiro munaye zinyirira neba nange Uganda bakuyisaako kasasiro sawa 7 neziyita unge kuwe nali kyakyumuka gundi kasasiro ezawano zitukula banitwizana kumanya nti no kasasiro ziba zitukula kumbe zitute otunyamanyama twa Museveni jango nombe wano mu bed space bakuwana ndi mu bed space nyine emirembe gyange mujja munzungirako n'ebipale byamu Kayihura gwe alina sanctions onnone nonna Kayihura nonna nkutye manyira mumaze okutereraizinga eggwanga ate mutumanyira nze oba ompita bakaweesi Kaweesi ye yali omusiru n'omukubira essimu walwa afande ndi mukwambala nzija ojja ogundi oyitira mu geti ki enenene eyawano n'omukuba amasasi nze olowooza nze bwetyo bwendi nze bwentyo si bwendi Kaweesi yali alina kugamba afande ndi wano seeta ngenda mukono naye sebo ye ayogera ne waali mbw afande Kaweesi abo abasajja nze nakola nabo mbamanyi nze nekubira Museveni nemubuuza oli wanangamba ndi wano mu mabira muteega wa bigalo Mityana manya bumanya Museveni ali ku Mityana road oli mu mabira aba ali wa bigalo aba ava ku Mityana road Museveni munzije wano mukabaza wallahi Museveni Kayihura bwe munzije wano mbawa ne sente nga temulese muzaata nga muliko sanctions basekeredde nno ab'Emityana naye ab'Emityana ekiyumba mukiwulira mubende Kasanda ekiyumba kyo mukiwulira nabagambye bateekwa okubaggala kasamwakkiriza nti nomuyina Ebola Museveni Ebola yamusala naye ate naye si musiru kutuuka kweyokesa seba bajje mu lockdown nabagambye bajja bateeka mu lockdown ate nga 17 temuva mu lockdown mbabuulidde 17 December ebyo byemukyakya kya mukulu gwe munaba temuliimu magezi kwejja mu lockdown mujja jiwulira nagamba Uganda muve mu lockdown ne bagaana myaka egi nga bali mu lockdown Mityana Kasanda n'ebitundu ebirala tewabaawo ekitundu kyonna kye bayogeramu Ebola ne mukonfaminga nti nomulimu Ebola mbabuulidde wakiri mulwanagane nabo mufe muggwewo naye nga temubakkiriza kubateekako ekintu kyonna Museveni kyaba ayogedde mbu kino mukiwakanye ne bwe kiba kituufu mukiwakanye naye ate ekyobulimba ng'ekyo minisitule tugambye Ebola awonye
mbu World Health Organization yabasamize ye confirming mbuno wali Ebola muyine ebyuma ebikebera Ebola gonna mwandu wa Kigundi katika mubire mu lockdown ate ab'emiti namu omusajja nga yaleeta emmotoka y'emmere n'abawa emmere kubwerere abawa emmere ate muve mu lockdown mmwe Museveni mumumanyi nze nabagambye bwe babajjako lockdown nva ku internet kati paka nga 17 December ate ne 17 temugenda kuva mu lockdown mbabuulidde mpozi bayagala okunjokesa kati bayagala okunjokesa bagambe mutabani wa Katongola yaswadde bulijjo yefuula abimanyi ennyo ebiri munda batujje mu lockdown era ffe tujja kuba tubataasizza ffe tukola loosi bwe bagala okunjokesa nga mwe muyitawo nze okunjokesa ne muyitayo it's good ate nammwe okuba okesanza nempitawo kuba kati nze nayisawo nakikubye dda nabagambye nze nakikubye kakati ate ne bwe munavaamu nzija kuba nkikubye temulaba bwento nno nze bwe ne positioninga mujja kutuwulira nakaseke mumaze now bannayuganda kambabuulire waliwo akantu basharingidde olwaleero bannayuganda nabagamba amakanisa gakoledde Museveni ekintu ekisinga UPDF ne poliisi kyemukoledde mu kutukwereza mu kutuwoshinga obwongo mu kutunafuya mu kututta n'ebirala byonna amakanisa ge gasinze omukolera waliwo feezi asumba eggwekerera bannamutebi bagwa kwati tebakyayina kyo namutebi kasa yamala okuttakula ye tokyamulabako ono ayini manjeeri bamala okukwereza abantu kati waliwo omulembe ogugenderera waliyo omulembe omupya ogujjalabayo bannayuganda bw'oba olokoka ng'olokoka nga ekisooka temuddayo kutuula mu makanisa nga temwesomera bayibuli temukkiriza bintu byakubasomera bayibuli bannange ekirabo ky'okutegeera Katonda okubikkulirwa Mukama akigabira buli muntu yenna in fact Bible egamba buli amukkiriza Mako 16:17 agamba obubonero bunaagendanga n'abakkiriza kasita omukkiriza n'osalamu munoonye Mukama ajja bikubikulira bire ebintu mujja bitegeera waliwo omukazi omulala ze Uganda oba muyita simanyi Pastor Harriet Muzira uli omukazi muzira munyarwanda namuwulidde oluganda lwe yeyogeza gundi naye nga munyarwanda kyakola abaana b'abantu obusiru obuli mu eri ekkanisa naye yonna ejjudde bamaama bandi badde mu revolution bali eri bakwerega basiru bazibu bannayuganda bwe mutaasituka ebikanisa ebyo ne mubyokya ne muva mu bikanisa ebyo eyo yo service leka nje bakubire munnanga ate ffe tetufune ku mwoyo naffe katufune ku mwoyo wa Katonda bannange ekiri e Uganda mbu Bible egamba mbu ndi bambaza ekyambalo ekipya olw'okuba Bible egamba nti ndi bambaza ekyambalo ekipya osobola okuyimira omukazi yatungisa yasazisa obukaaya obuleesu mbu bw'otuuka mu kkanisa ne babukwambaza olwo n'oyingira mu kyawandikwa nti Mukama akwambaza ekyambalo gundi ekyambalo ekipya era bwakikwambaza ng'amaanyi gakuyiikira era nga mugweri era nga mwesunda naye bannange kambabuuze ne mmala bulizi nti Mabebeni yasabiddeyo n'enjula buuzi nti namabebeni ali eri ali mu kwezi mulabigo bannange mwe bannayuganda musituke tubeereko tukule ebintu ebyamakulu ebyo buliko bye mukola kale bba obadde kinaawe mulaza kakwerege wataayo nga sinagenda eyo mujjukira jjo lwe nabagamba ku mwami Kyewanuka jjo nabagamba ku nsonga
ya mwami Kiwanuka mulindeko Josulu nayogedde ku mwami Kiwanuka ono wa mukyala Kiwanuka gundi Maria Fuma gundi wa Minister of Finance nembagamba nti naafwa bamuwamba baganda be bagenzeeyo byonna bye nayogedde biri confirm biwulira ekyo si kye nabagamba jjo kaakati mujja kukkiriza nti we have the information we have the info bwe twogera ekintu otulabanga abali ewala naye Uganda tugiri kumpi baganda be bannyina babaganya okugendayo okumulaba nabo musajja mugagga ayina ennyumba nga 8 mu awo mukololo eyo waggulu eyo ayinayo ennyumba nga 8 naye yasula ku ploti 15 babaganya okugendayo omulaba bannyina bazaalibwa nabo nabagamba abantu bangaye mbuno oyo mukazi munyarwanda mbumali Ekiwanuka munyarwanda mbanerezo oyo mukazi kiki ekimugatane mu 7 bannayuganda mbakuutira muwulire kye mbagamba bw'oba omanyi nti teweekwatidde enseenene bw'oba omanyi nti teweekwatidde enseenene muve ku nseenene I repeat bw'oba omanyi teweekwatidde enseenene muve ku nseenene babasse babamazeewo mugende fetwa ebiseera by'enseenene wakati twalimanga nga tugenda ne tukwata enseenene mutala ku mutala mugende mwekwatira enseenene bw'oba teweekwatidde enseenene toddamu kugula enseenene wantu wootamanyi kwata enseenene nti ziri wali kamwokya zigwa wali kamwokya mugende kamwokya bazikwate nga mulaba mugulaawo kiggwe muve ku nseenene ezitambuzibwa bannayuganda muve ku nseenene enseenene zezisikidde amata enseenene zezisikidde amata enseenene zezisikidde biri byonna kologeti biki pads biki mbabuulidde mugende muzirye kitalo nnyo waliwo soja waffe oli eyafudde kibi nnyo nabagambye era nkiddamu abaana abasibibwa bwe bateebwa bajjanjabibwe bweru wa ggwanga tuli mu byadala struggle eno ya ddala mbabuulira Jamshidi tusaba Katonda nga bwali omulamu Mukama amutukuumire era amutugireyo mu migwa mu mida Mukama yaggulirawo Paulo ekomera ne Peter amuggulirewo ekomera Jamshidi afulume mu linnya lya Yesu ekyokumubika yabikiddwa nga Rabadob style ey'okumusesema maybe naye ate nekyo kirimu gundi kirewa Kiwanuka yagamba bwati mbuno tuba tulimba kati ekintu ng'ekyo kiyinza okubeera either sides nga kiri eno n'eno nti bwe banaamusesema ne bamuleeta bakikozesa ne bagamba nti nno twabawaayira nti nno baamutta ate nga waali newankubadde era basigadde bamenya amateeka bamukwata mu bukyamu asibiddwa ebbanga ddene naye ebbeera bajjayo kali ne bakakulaga nti ababaana balimba abatuwaayira kati ne gwe baabikawuyo waali bwe bityo so abantu bangi bakutuse nnyo ku lw'amawulire ago naye Jamshidi Kavuma tumusabira Mukama yonna gyali Mukama amukuume Shami mu Malende tukyamusabira twegayira Katonda Mukama amuwe second chance Mukama amusumulule era tukkiriza Katonda nti Mukama ajja kumusumulula
Kampumbe bumbe wiki eno then tugende mu kigambo kya Katonda eky'olwaleero. Wiki eno olunaku olw'Essande twalina ebyawandiikibwa bibiri twalimu episodes ze twajja ku kufa kwa Paul Kawanga Semwogerere. Twalina ekitabo kya Matayo 11 olunyolo 12 n'olwo13 awagamba nti okuva mu biseera bya Yokaana Omubatiza okutuuka leero violence yekola okuva mu biseera bya Yowaana Omubatiza mpaka kati nti ne mu ggulu n'obwakabaka bwa Katonda obutwala violence yegenda obukuwa. Era tugamba bwe tubanga n'obwakabaka bwa Katonda violence yesobola obuwininga. Lwaki mulowooza nti e Uganda tugenda kutuula butuuzi butuweebwe? So we have to be more violent. We have to be more violent than violence itself. Tuteekwa okuba abazibu ennyo. Bannayuganda muwulire wano we tuli wiiki eno. Bannayuganda mwandibadde wali olinzeeko ku mmotoka ku kkubo. Wali olinzeeko ku mmotoka. Kuba kati mmwe mukulidde ku mulembe guno omulungi ne bodaboda ekutwala. Boda nze mbadde nga ngende waffe Buwama. N'osanga omuntu engoma n'omubuuza Kampala. Si bwe muntu n'atuula ku bodaboda. N'omukalakato mujje Kampala ngamba oyingira site yingira. Tuula tugende. N'omukalakato ku boda paka Kampala. Kati umwe mukulidde ku mulembe nga transport waliwo egundi ebikola amangu. Ffe twava ewaffe eri ewaffe Semukombe eri tugenda Mbarara ne Muzeeyi tutuuka wali awo ku Kibukuta awo awagudde accident jjo. Kibukuta awo nga ku gundi ya Nsibambi awo twalindiranga emmotoka ani Fesino City ani Litani Premium City awo ne tulinde emmotoka twakera nnyo kuva kasaawa 9 olwo waliwo basi ze bayita peoples tezituyitako ne mugire yinga omugira omuntu munatira okutuka ne mugira bagaita tatanagamba tulese ne tuyimira ku chorus awo tulinde emmotoka nga zito sawa 12 tutuze okukomera mu 12 kakati awo tuddeyo waka tujja kudde bannange tugenda Mbalambo nate tudde waka era ne tuddayo waka kati awo ate tulina kuddamu kutegeka lugendo olulala wiiki ejja ogamba bannaye kati Bannayuganda kiri kye mbadde njagalamu ekyokulinda emmotoka omanyi gundi gy'oba olina mu nderi y'okulinda emmotoka otekako n'okusaba nogamba ne Mukama kati Mukama munyala Yesu omanyi nze nava ddanga okusaba gundi yange kawairo kange kakati Mukama bambi kati ejje yemirire Mukama kati Yesu mugenda okulaba ng'eyimiridde mbalala nentuyoka tulinnya mu baasi nendyoka ngenda Mbalala naye omanye ekintu ng'olinda Uganda kati mwandibadde gundi zammwe ziri waggulu nga mulinda ekigenda okujja e Uganda waliwo Pesa Museveni lyagenda okunyiga mbabuulira ebintu mubiraba ebintu by'Emundu biggwekerera wa Kabaka ne Kyagulanyi mbabuulidde mujjukira ebintu by'e Kasese byakirumira mutima wajje byaggwekerera nkubuulira mujjukira nga tuvudde mu kulonda ba MP bonna ba NRM abagwanga bwe bagamba Buganda yetukubye Buganda yeletedde NRM okudde emabega Buganda yerese kino ebyo ebintu bya mulaba Museveni yetakula temwewuunye nkyanga Museveni akubye olubiri mbabuulire temwewuunye olunaku lwonna nga Museveni alumbye Kabaka mbabuulira
senga mubadde mumanyi bye mmanyi abantu abali ku risiki kati bali abo byebintu bisatu NUP as a party His Excellency Kyagulanyi ne Ssaabasajja Kabaka kati bannayuganda mwandibadde nga abali ku korasi wali abalindi emmotoka oba ekintu kyo temukiwulirangako wali olunaku litwali tugenda ekampala wakojja tata mama yaŋŋamba ng'akimanya enkya tugenda namuzuukusa ekiro emirundi 6 mama obudde bukedde kumbi essaawa ziri 3 ez'ekiro mama obudde bukedde tetugende naŋŋamba wire bwerake bulijjo tuyagala genda kulima gwe gwosembayo kakati ng'ozuukuse saawa zino 3 anti mu kyalo 12 muba mwebaza sawa 3 ogira so zikyali 3 nebaka olunaku olulala lulamba otulo ne tunzigwamu mama kuba kimanyi tugenda mama naŋŋamba wiri nakugambye weebake sawa 7 ozuukuka sawa 7 bulijjo obudde nga tebukya nga munda munze mulimu kiri kuba ngenda Kampala nyina ekintu kyenninda bannayuganda ebyo bye mukola ebirala byonna bayibuli yagambye bye mulowoozaamu okuba amagoba si magoba byonna butaliimu byonna kufiirwa yonna loosi mwandibadde mulinda kiri kati nga muzuukuka ne ku 7 ne mubuuza kiki ekiriwo waliwo ekintu kubanga mugenda kukirabako abanaawakana emmere mugenda girabako naye temujja kugiryako abo bokka bakkiriza nti enkya mu mirango gya Samaliya mujja kubaamu kyenje mujja giraba bwatyo bwayogera Mukama mu Uganda mulimu kyenje ewuuma naye abawakana mujja girabako naye temujja kugiryako temujja gidiri genda osome Bassekabaka 7 Bassekabaka ekyokubiri 7 jjo nabawadde ekyawandiikibwa kya Nakasi nenjogera Bassekabaka ekisooka kiri mu Samwiri ekisooka ebyo ebitabo binneerobako mu mutwe kiringa Yeremiya ne Ezekieri so ekitabo kya Kabaka Nakasi kiri mu Samwiri ekisooka essula 11 kikiri mu Bassekabaka so bwenzirayo ndaba video yange njiddamu nenjiraba kuba ASP agenda okujja nga nina byenkola simulaba tutinze mulaba luvannyuma so ekyo nenkiraba neŋŋamba nja kukigolola wano wulira bannayuganda emitima gyammwe girina okuba kati nga miyonta mukitegedde emitima girina okuba nga miyonta ku kyenji weekusanga ekirungi abaana bammwe mubalina abayuni mubaveeko abaana bayuni basajja bakulu abayuni mubaleke bajja kufuna engeri gye bakomawo ewaka abayuni bajja kwetereeza abayuni mubeesonyiwe ekirungi primary ne secondary bo bali waka abo be baana biri bisajja bikulu mumanyi iki bye bakola ebyo bya yuni ebyo byonna bikulu ebyo mubireke bijja kuyiya engeri gye bituuka bannayuganda emitima gyammwe libido zammwe zirina kuba apo kati ziribido zirina kuba waggulu kati nga mulinze kiki ekiriwo mulina okuzuukako ku 7 ne mwebuuza Museveni yakyaliko kiki lwaki Museveni kwali kati tukoze tutya ne mubidiscuss nga mwawo ne mwebaka kubanga waliwo ekintu ekigenda okujja bannange bwebuti bwe bulibanga kampegano bwebuti bwe bulibanga kampegano nga mu mirango gya Samaliya mulimu kyenji mbabuulidde kubanga ekisooka ne Museveni yennyini ali mu kwetigiinya waliwo abamutigiinya ba RO wansi bamutigiinya ba RO bali munda bamutigiinya naye ate naye alina byatigiinya ne bannayuganda bamutigiinya kati agamba pesa 3 bwebuti bwe bulibanga kampegano mujja kumbuulira enkya mbabuuliridde wano ate Museveni mu mutwali temwe kibaleetedde obuzibu kukkiriza Museveni yene n'aba n'obudde obulowooza Museveni temumuwa budde obulowooza yakibakoze tabawa budde mu kulowooza nammwe mumuteekeko wali kansirike twasoma ekyawandiikibwa ekyo nti okuva mu biseera bya Yokaana okutuuka leero violence bino bigambo bya Yesu yabyogera ekyo ekyawandiikibwa kyaliko ekyawandiikibwa kya Numbers chapter 14 mwe twasomera nga abantu abaati abaali baganye omulembe ogwasimbula Egypt gwonna Mukama yaguzikiririza mu ddungu bano bokka be baatuuka abaali ku myaka 2 okukka wansi n'abazaalibwa mu ddungu bokka be bayingira mu Kanani be batwala ensi y'abajjajjaabwe obusika bw'abajjajjaabwe nga tugamba tugume tuleme okubeera mu mulembe guli ogutya tuyingire mu mulembe ogukyanga ekitale eky'omubiri
ekitale ekyaddala nze sagala byakulimba bino byono omukazi omunyarwanda byabagamba mbona ekyomwoyo nga b'abanyarwanda batukinja bo batusala ife tukwate kwagamba inzo onsale nga nze nsaba onsale nga nze nsaba mukama nkwata ekitala mukama nkwata ekitala tujja kikwata n'ekyomubiri tujja kikwata tujja kikwata oyo bujinga ekirabeera mu drone nga asomba abantu emisana abeera ku kituuti ekiro akulira drone zisomba abantu nkubuulidde bwenno osaaga kwaliko ekyawandiikibwa kya Joshua chapter 5 from verse 1 to verse 10 wano waliwo nga babasala babakomoza amayinja ne babasala okubeera abasajja ne bayiwa omusaayi kasita bayiwa omusaayi ogwabwe munda mu bo ne bayiwa omusaayi gwabwe ne bagulaba naye nga bakikola lwa ggwanga okuyiwa omusaayi gwabwe kubanga mukama yamugamba kati Yoswa wano woolaga sooka bakomole bonna era Yoswa n'asooka n'abasomesa n'ababuulira ne bakkiriza nti ffe tukkiriza bwe tubanga okutwala eggwanga tulina kusooka kukola ekyo kugumira mbalu okuba abasajja tugumira embalu nkiriye bonna ne bateekawo n'abasala bayibuli egamba ne bamala okuwona bonna ne bawona yabawaayo obudde bw'okubeera mu buleesu ne babeerako awo nga tewali kugira tomunyega tomusembera bweyongereyo eri naawe weetiyula omanyi bw'oba oyina ebbwa oba ng'olina ekiwundu omuntu bwe yeetiyulira wali okumpi naawe owulira ng'akulinnye amasanyalaze galina gwe weeyongereyo eri vaawo ojja kugira ojja kunkosa yabawa obudde obuwona bayibuli egamba ne bamala okuwona bonna kati ne balumba ekibuga Yeriko basookera ku Yeriko Yeriko eyali olukomera gyo ne bagirindiggula ku ttaka awo wetuli wetwasoma ku lunaku lw'Essande kakati olunaku olw'Emmande ne tugenda tusoma ku active fighter ne dormant fighter era ne tubaako bye twewola mu economics mu business ne tubireeta wano ne tuzuula dormant fighter ne era wano twali mu kuziika kwa Semugerere nti fighter Jesus commander Yesu n'omulambo gwe gwakola enjawulo ne bwe yali ku musaalaba waaliwo enjawulo ssaawa 6 enzikiza n'ekwata afudde taliiwo naye kati bakkiriza nti n'omulambo gulwana netugamba bino ebintu bisoboka kubanga fighter soja jakana aliko omulambo ogutambulira mu miggo kati taliko omulambo ogusaba okuva e Uganda jakana awulira jakana amuyita ali mu mugongo amuyita the dead jakana is more dangerous than the living jakana ku jakana nga bamuziika waliwo afuwa ate waliwo awo omulala afuwa dormant fighter and fighting and active fighter twebuuza Semugerere alwanidde emyaka 9 ate abeera atya n'emizinga silentire ne babeera byonna birungi kusiba butaayi mukomyewo so awo twasoma mu kitabo kya Matayo essuula 27 olunyiriri olwa45 we twasoma yes paka ku lwa 5 twatandika episodes ezigamba ffe Katonda waffe ne Yoswa tugenda kweddiza Uganda yaffe era twasoma mu Yoswa chapter 1 from verse 1 up to verse 18 nga tusoma Mukama abuulira Yoswa abuulira abantu bakolera Yoswa endagaano anaakunyooma afe oyo yina nakuwakanya afe so ne baddamu amaanyi ne baguma omwoyo ne bakrossinga river Jordan ne wankubadde Moses teyaliiwo yali experience esooka basituka ne balwana so awo nawo twasomawo olunaku olwali olwokusatu twaddamu ne tusoma mu Yoswa essula 10 wano mu Yoswa essula 10 twasoma nga tukomyawo ekitiibwa kya Uganda nga abaana kati bali mu action kulwana kununula ggwanga lyabwe Bible egamba batambula nga bawuliriza ku kitundu ne watabaawo n'omu addamu kuvuma musoga ne wataddamu kuddamu kuwulirwa Munyarwanda agamba abasoga bategeera kwana mu 5
nga tetwagala kuddamu kukiwulira ng'omutoro n'agira ng'omusajja tayangwa. Omusajja tayangwa ate tayangwa omusajja nayangwa ng'omusajja tayangwa omusajja tayangwa mara kiki okakasa. Waliwo ebintu bye tulina okugyawo, Abaganda balina enkwe, ne tutambula nga tuwuliriza omuntu akyogera mu kutu nga twakyali muntu ayinza kugamba nti Omuganda alina enkwe atya. Okakasa Museveni Muganda, mumanyi enkwe Museveni zalina, Museveni Muganda. Ebyo babituteekamu kututabula. Bayibuli egamba Yoswa n'atambula n'Abayisirayiri nga banoonya nga bawuliriza, ne watabaawo omuntu yenna addamu kuvuma Isirayiri. So twazeemu tusoma nti omulembe gwaffe si accident, tuli mu tayimu yaffe, tukola kye tulina kukola, kitukola kyekituufu. Era twakijja mu kitabo kya Isaya sura 11 olunyiri olusooka paka ku lunyiri olwokusatu nga Bayibuli etugamba nti Isaya alaba ekigenda okujja 700 years to come. Okuva ku Isaya okutuuka ku Yesu waliwo 700 years according to the Bible scholars and history. Naye nga alaba n'omuti n'ettabi awagenda okusibuka ekintu ekipya. Ne mbabuuza lwaki mulowooza nti Uganda yeesobola okufa mu myaka 60 eja independence. Olwo nti ye Museveni kwegamba ye asinga n'olumbugu, olaba n'olumbugu balufunira round up. Olaba ne Kayovu bamufunira eddagala, olaba buli kintu. Omuzungu agamba bw'ati mulokuba mubeera n'abazungu, nze mbeera n'abazungu wano Abanepali n'Ababangali, bagamba bwe bati each problem has its own solution. Muyinza mutya okugamba nti Museveni ye yatalinako solution because he is a problem? Muyinza mutya okutugamba nti ye talinayo solution, gwe mpayo problem etalina solution? Yali atuuse ng'ali ku piiki yenna ayita kuli nkugambye yenna ng'alinga ennyana enduusi ensaata ng'atunudde emabega bonna abamazeewo. Each problem has its own solution yasibuka magere. Nga Bayibuli yagamba waliwo ennyumba erimu ettabi erigenda okuloka, ligenda nakuloka bulosi, waliwo omutunsi ogugenda okufulumira. Just mutunsi gufulumire, si kusimba muti mulamba. Juzi yagenza okutunyumiza jjajjange walakira yabeera mu mitawana gyonna emigozobano eja independence. Era yadduka emisinde ne mukufa bamuziikako ku ekereziya, n'omulambo basooka ne baguwogomyankawo, twaguziika juzi wano nga tugize. Kakati ne kitange naye bwe bityo, mukulu wange ebyo byonna omuti weeguli naye ng'ettabi terinaba kuloka. Bayibuli egamba nti waliwo omutuusi we gujja okuyita ku muti oguli mu ekikolo kya Yese, we wajja okuloka omuti 700 years to come. Gundi ya Jesus ya Katonda yonna eri fixed. Mmwe ne mulowooza nti omulembe gyonna babuuzizza byonna ebyaliwo mu kinaana obanga bikomyewo. Lwaki mulowooza nti Obote yatagenda vaako? Byonna mubirabyekera kati ensekkiriza nti Uganda eri mu kinaana mu ensekkiriza nti tulimu ebyaliwo wakati wa kinaana ku kinaana mu mukaaga biriwo. Naye temwagala kudiscusinga kuvaako ku Obote. Naye ng'Obote nkugambye Obote bamukola bwe bati, ababe bennyini be bamugamba ne bamugamba Bote tuula wano tukuvugemu wano. Sitayagala mmotoka, tuula tukuvugemu buvuzi, tukutwalako wano bwetu. Geragira muno n'agamba no. N'ogamba tuula wano, tuula butugire. N'agamba nze mbadde ensaaga siyagala kugenda nti najolaga kasita yatuula mu mmotoka kiwedde. Ne bamuvuga paka Kenya. Mwiza n'okuddayo ng'omusajja yaddukidde Vietnam. Yesu manyi yakomyewo. Ati omanyi security alert y'eggulu yatabudde ebintu. Kati sikyalabayo. Buli kintu kyonna kiri bwe kitigu. Nkugambye bw'ogenda e Virginia ku Nassa wali ku kitebe. Buli kintu kyonna kiri upside down. Mbuno bamulinza ave egindi. Vietnam obadde oba kumakoma wale jeyo tuza n'okwera nga akasajja kadduse kagenze kajjajaba kali eyo kagenze kuloga kagenze kusawula aba Vietnam balogo bamanyi
kagenze kuloga so nga bayibuli ekimanyi emyaka 7 egigenda okujja fix kya weri buli kimu kyonna bwe kiringa bwe kinatambula mugamba mutatu omulembe gwaffe gwerabirwa nga gwerabirwa gutya tuli mu mulembe gwaffe si accident bwe tubange ebyomukyala byonna tubirabye ne change tugenda kugiraba mugenda kuddamu mulabu omunyarwanda dduka n'ebipale nga bigwa mujja kulabako omunyarwanda ng'atuusa waka akusaba mumpe ku mazzi abaana bangoba naye banne mmala mpulira nti waliwo amaka agamukwese kubanga mulowooza mbola okubanga oli omukadde yakweka Muteesa Ssekabaka Muteesa mbuno kakati ne Museveni omukwekanga ne tukutegeera omukwekanga ne tumanya nti gwe wamuwa amazzi ne wali bafande Katongole nzinja okukumako ennyumba y'omuliro gwe ntemeteme ebitooke bi n'emmwanyi gwe wa Museveni gundi amazzi nje bitematema mweno musaaga nange then twaze ne tusoma ku twefiirize twetika omusaalaba tugoberere Uganda twasomya mu kitabo ky'Abafilipi Philippians chapter 3 verse 7 nti bye tulabanga amagoba byonna butaliimu yonna lwosi era kwabaddeko n'ekyawandiikibwa ekyamatayo 16:24 oyo yenna awulira nga kimugwanidde ayagala okuyimirira emabega wa Uganda weefiiriza ogigoberere weefiiriza ogoberere Yesu ayagala okugoberera Kristo weefiiriza olina byolina okwefiiriza oyina byolina okwefiiriza kituufu obadde oyina agula emmere oyina pangisa ennyumba oyina ogula enkota y'ettooke emu buli omu n'ogimulaga bamanja ogula enkota y'ettooke emu ya 200 n'omugirirako 20 mu eki buli omu ogimulaga awo mu nsonda naye omwana agireese agireese yiiyo kati bw'oba osazewo okugenda ne Yesu kati ogenda byefiiriza ebyo si kyekyo ojja byefiiriza kuba obadde osiba akaviiri n'olyoka obatega akaviiri buli ajja n'okata ebyo oyo n'aleeta abiri oli n'aleeta abiri bw'oba oli bwakugenda ne Yesu kumugoberera ekyo kyefiirize olondeko omwogambe naye bannaye ate nga mpulira Kakwerege ono wa booda bwe ngenze naye genda ne Kakwerege Mukama bawo omukisa ne Kakweregewo biriyo biveemu kwe kwefiiriza ku Yesu kati ku Uganda baiba ne politics mubeeko bye mwefiiriza nabagambye omuzadde yenna anazza omwana ku ssomero ne bamuwamba ne bamutwala mu ADF ku besimu yange nja kugamba ekintu ejja kutya obulumi bujja kweyongera ove ku mwana gwe batutte oba gwe basse odde ku kigambo kyenkugambye nkubuulidde so eggulo olunaku lw'eggulo we twasomedde twabadde ku bannaddiini olwa kitaffe mu Katonda eyaweereddwa obuvunaanyizibwa okujja okutusumba nga tulaba amaanyi Mukama gamutaddemu bannaddiini Mukama bawadde amaanyi okusimba n'okusimbula okumenya n'okuzimba mu kitabo kya Yeremiya chapter 1 from verse 6 to verse 10 we twasomye eggulo nga Mukama obuyinza abawadde ekigambo akuwadde ekigambo ogenda onsimbe akuwadde obuyinza ku mawanga ne ku bakabaka so twabadde tuwerokaminga our kitaffe mu Katonda our father in Christ our father in the body nga tumwaniriza naye nga tugezako okumulaga ekyo kye tulinze kye tumusuubiramu bw'akola ekisingako awo ajja kuba tuliddemu olugwe naye tugenda mu Isaya 6:1 egamba nti omwoyo wa Mukama ali kunze kubanga Mukama antumye era nga Mukama gwe gwalonze mu Uganda yonna n'akuyiwako amafuta mu kika kya Yese gwe yalonzeeyo gwe Dawudi waffe Mukama gwe yalonze abasajja balawubeni babaddewo abanene mu basevenisidomu mulimu balawubeni abanene bwe bati mulimu abasajja ba Eliyabu abanene abawanvu abamanyi ebintu ebiyitirivu ennyo Mukama yabagobye kubanga ye talondanga bantu n'alonda gwe akutumye to bind the broken hearted people omanye ekintu ekiyitibwa okumenyeka omutima bannayuganda bonna bali disappointed bonna bali broken hearted Bible egambye the spirit of the Lord is upon you
kiki ky'omugenda okukola okuwonya abazibe b'amaaso. Tulina okufuna sayiti zaffe. Bayibuli egamba etya? Batimaani yagamba Yesu omwana wa Dawudi, ko Yesu kikyali ampita. Kimpulira omuntu ampita nti abantu nga bandi nawe abaleka nti waliwo ampise. Kiki gwampita? I want my sight. Njagala kulaba. Gwe kitaffe mu Katonda Ugandans they want to see. Sibino ekitale ky'omwoyo mwina n'abasiba emiguwa mu kyaki nga Bayibuli egamba nti Mukama yatusumula ku njegeri ate mu kanisa mutusiba miguwa era n'osigala ng'osaba nga Mukama yajja kutusumulula kutujjako bikuliku kanisa erimu kubasiba miguwa naye bannange mwebali kusaba bannange olunaku lumu nja kukola kanisa nga yakwokya basiru nga tibwetere nsooke mbayite ndaba abasiru abakyasobola okujja mu kanisa basibe emiguwa mbasibe emiguwa mbayiweko petroli mbasanzeeko akabiriti nkeme tukendeze ku basiru abali mu Uganda kanisa babamalidde giravuzi bali mu kubasiba miguwa mbuno bwabanga omwoyo mutukuvu yabavaako ate lwaki bakusibe gundi yabayiseeko lwaki Bayibuli egamba nti abaana bamulinda genda osome ekitabo ky'ebikola by'abatume mu kisenge kya waggulu ng'omwoyo mutukuvu wazze waliwo gwe basiba emiguwa mu kisenge kya waggulu lunaku lwa Pentekote olwasooka waliwo gwe basiba emiguwa munnange emizimu gimuvaako bwe giba gimuvaako tugambye ekitala kya mwoyo lwaki tebasiba miguwa gya mwoyo lwaki obasiba fizikale naye mwe mulina emitwe mu abasabirayo munzitidde ne saavisi leero nyombye buyombi okuva lwe natandise puroguramu ndi mu kuyomba wamma Mukama jangu okosomesa oyigirize batabani bo ne bawala bo gwe kuyomba va wano mu linnya lya Yesu Mukama jangu osomese oyigirize mu Kristo Yesu omwana wa Katonda Yesu bye natusabye amiina. Eddakiika z'ekigambo tuzifunye nkoyo okuyomba banaye nkoyo okuyomba munantuuma n'amannya ge simanyi eyo kasajja nga kali kuba buli ssaawa ebyo mbikooye. Now bannayuganda omulembe guno gwe tulimu gwaffe, I repeat, tusobola okuba nga twatandika nga abanyoomebwa bwe muba mwagala okukkiriza nti tuli ku kituufu era tuli ku mulamu era omulembe gwaffe olwali tugendagenda mu Bayibuli. Twatandika nga abanyoomebwa era ne batunyooma nga balaba tewali gye tulaga era ne batutuuma n'amannya mangi era ne batuyisaamu amaaso og'omuyaga. Nedda tekisoboka kubanga waliwo Bayibuli ya juzi mu Yesaya Bayibuli yagamba waliwo omutuuso ogujja okumerera awantu. Mukama Katonda w'eggulu bwe yali amanyi ne road map yonna etununula nti baligoba kantinti mu palamenti omutuusi ne gumera awantu. Kubanga senga tebagoba kantinti mu palamenti, His Excellency Kyagulanyi najja mu kalulu ka 2021 yali alina kusooka kujjanga memba wa palamenti. Senga tukyali mu ebyo tetwalisobodde kutegeera maanyi ge kuba kalulu kandibadde jenu Senyonyi senga ali mu mawulire wabula bannange ne bannaye ani Kasozi ne Mawulanda ne Lelein bazanye comedy nga bagendako mu future. Babadde bayambala future ne bagendako mu future ne bakomawo ne batubulira ekyabadde mu future. Mbunga Bugembe yawasa Mama Fina ate ebyo bintu mubirabanga ebyokusaaga. Bugembe ekintu ekyo kirabanga ekyokusaaga Mukama ajja kikubuuza lwaki bakugerezako nti gwe wasa Mama Fina. Nkubulidde alinga comedy. Bayibuli egamba eby'omunsi bituyigiriza eby'omu ggulu. Lwaki gwe batako Mama Fina? Lwaki gwe bate oba teyongenzeeyo otya wamawulira kuba His Excellency yalise mu kalulu ka 2011 nga naye ali anoonya bwa memba wa palamenti. Kati tetwalisobodde kuba twalibadde tulina bingi bye tutunuulira olwo nga beesije waffe yakyaliwo naye bannange Mukama naye Mukama yali akimanyi nti waliwo awagenda okumera omutunsi. Bayibuli eguyita mutunsi. Omutunsi
NRM yennyini ye yeetakulatakula ne beewaabira sitenda Ssebalu, sitenda Ssebalu, sitenda awaabye, sitenda. Era omulamuzi ajjeeyo kantinti bagambye yagendayo mu bukyamu okulonda kuddibwemu. Olwo NRM Secretariat neryoke ba ebisente ebizike siriyo namba zezimu tugenda gula kagule. Omutunsi ne gutuuka 700 years back nga mukama akimanyita wajja okuyita omutunsi. Era bannange history agenda kutunyumira mu maaso eyo nga Museveni amaze okuvaako. Bajja kubuuzanga ekibuuzo. Factors to the downfall of Museveni buulire ng'oteekako Ssebalu egundi sitenda enambo gigudde. Ssebalu tugenda musomako mu byafaayo owa NRM nga the most largest factor of the downfall of Museveni. Kiki ayagala neege enamba agireete mu palamenti asobole ogikwatako baleeta omwana yabakuba ebikonde ne bakuba ebikonde mu palamenti yonna n'egwa eddalu. Kiki waliwo omutunsi ogwasituse wali gwe baali tebamanyi. Lutamaguzi eyoga n'agamba oyo omwana olwajja mu palamenti waliwo ekintu ekyayingiramu nempulira ekintu negamba nebuuza bannange naye ekintu ekiyingidde mukiwulidde nti abamu ne baŋŋamba ye bakiwulidde abamu nga tebaagala kuvaayo bulungi nze gwolwo lwe nakkiriza nti yoyo bulijjo gwe tulinda Lutamaguzi yali yakiraba ne bamubuuza ate mmawo agamba nammwe muleke nannyinimu yeebisse kutiya ate nti muleete bulangiti ekintu ekyo kyaluma mmawo kyekyamutwalamu NRM bayirawe ekyamutwala byali ebintu bibiri ekyo n'abuuza naye mubaka wa DP gwe nawakaadi n'agamba nze ndi kikutiya yagamba Lutamaguzi bwe bakimubuuza ate mmawo nannyinimu yeebisse kutiya ate ng'omuno bulangiti eriwa kubanga awaka service ezisooka top services ziri ziba za taata nkugambye twavanga ku lubimbi mama n'alyoka alyokya omuwogo omunene neŋŋamba mama agenda gutugabira mama guliko otunnyo guliko ki wonabona agusizeeko obunzaali ate aguvumbise mu vvu neninda ndabe n'agukolokoka bulungi n'aguteeka kasoosi koze wanje mama ngenda kulira kasoosi wile nga nze mbera wanje mama jangu otwalire taatawo koze ate abaana mugira omuzannyo omupiira newamba kale naye kambere wano n'afande katongole awo nange nendyakaawo sibasooka taata best services ziba za taata. Lutamaguzi yabuuza nnyinimu yeebisse ebikutiya mbuno omugenyi osaba bulangiti omutuusi gumeze mukama tayinza kutuleka kugwerayo twatandika ng'ebyokusaba ngizaako batembera kiri nti twalinga abanyoomebwa kati olwaleero Museveni alina okusindika badelegates okugenda okumwogerera nti abaana bye boogera balimba mu UN ye bannaye kamala okunywa mwolwekyo eddasinaba kunywa. Kati olwaleero ndabyeko Wangadya niye bannange Wangadya Mariyamu Wangadya naye oyo omukazi Wangadya oba ali amuzaala oba waggwanga ki Wangadya mazima ddala bazadde bo bakutuuma erinnya gwe Wangadya agambye bw'ati Mariyamu Wangadya agambye Poliisi Uganda is in diaspora. Stop that tendency of attacking his government officials in diaspora on official duties, attacking them and embarrassing them before the UN delegates. Please stop it, Human Rights Chairman Commissioner Wangadya. Niba nanga bazadde mutuuma agoya abaana amanya Madamu Wangadya oba kati Kitegeza Kyi Wangadya sebakonde eminga okulumba kiwanuka wabula ye yatongoza apo etuyita mbunno
bwe tubaako n'ekintu kyonna tumutwalire nti gundi bamuwambi Jamushidi bamuwamba okozewo ki wangadiya wamawulira Mukama Katonda waffe ajja kutununula muffe tukole kye tulina okukola twatandika ng'abanyomebwa naye entandikwa yali entandikwa ne batujoga ne bagamba Museveni yajja nayoga n'okwogera n'agamba obuuza abantu abange mugamba ki mukulonda mugamba ki ogenda owulira omuntu agamba ng'osimanyi tuloze Bobi Wine mwana wange kuno nga si kuyimba n'omubuuza mumuloze kuyimba mumuloze ki n'omusaasira n'omugamba mwana wange kuno nga si kuyimba naye kakati otuwulira naye kwotuwulira omuwulirayo omwana kamu mwali mulowooza mbuno bye byakatolobwama bikomawo nedda bino si byakatolobwama guno omutunsi gwali gwalangibwa 700 years back nti gwina we gujja okumerera Yobu tugenze mu Yobu 8 Yobu esura 8 Yobu esura 8 njagala tuyogere nga tuyina bwino buli bye twogera Yobu esura 8 olunyiriro lw'omusanvu esimu yange mujja kugisonyiwa etampola kubanga yeetisse ebintu bingi Yobu esura 8 olunyiriri olw'omusanvu Bayibuli egamba bweti okusooka kwo newankubadde nga kwali kutono naye enkomerero yo ey'oluvannyuma yandyeyongedde nnyo entandikwa nga nnafu tunulira nnyo enkomerero ng'otandika nga bakunyooma ng'otandise bakunyooma kyovula ekintu kino kye twatandika Mukama kye yatuyiwako amafuta tukitandike tulina okukiremerako tukikuze kibeerewo ekintu kyonna kye watandika nga tekinyoomola Katonda nga kisaamu Katonda ekitiibwa kikole n'obulamu bwo bwonna newankubadde nga wakitandika nga kitono enkomerero yaakyo eyogere kati tulwaliro nkugambye juzi Gashumba yatulimbye mbuno bamukubya amasasi kwegamba ye Gashumba yerowooza ko mbu alina kyali mu ggwanga bwe yagenza okujja obyogerako speech yonna yajjudde Kyagulanyi naye simanyi oba Kyagulanyi amanyi nti waliwo omuntu gwe bayita Gashumba oba mumanyi batamumanyi simanyi kuba simuwulirangako ng'amwogera bayidawe sikiwulirangako ng'ayogera erinnya eryo enza nagwa omusajja watungo tekimanyi kati oba kyetaagisa oba akomewo ajje wano nze mbimubuulire kuba nze nfuna obudde obujogera naye sebo mutima yagambye mbuno his excellence agenda kukomawa naye mutima weefuze internet ekkata wano mutima wamawulira naye wama bannayuganda mukikoze anti ffe munnange cranes nga bwetajja ffe twebereremu mutima yaturepresentinze bulungi ekintu kyonna kyoyina kyokola nga kiweesa Katonda ekitiibwa entandikwa yaakyo si nsonga gitandike nga ntono naye enkomerero yaayo kasi tulaba nga Mukama akikuwadde omuwa omukisa nga kigenda kigaziwa ekyo kyoba okolera ddala ekyo kyoba okola okwetolola ensi yonna revolution ye Uganda kati yeri mu mawulire everywhere era Museveni bamwogerako lwa Kyagulanyi kati kubanga basooka ne beebuuza ye Kyagulanyi kiki okujja kati bw'oba onnyonnyola Kyagulanyi awo walina okubawo erinnya lya Museveni naye ng'onnyonnyola ono kuba kati ono y'ensonga solution ng'ogye kubanga nabagambye each problem was its own solution ono solution kati mu solution erina okutubulira problem nkugambye mu mathematics bagamba bwe bati bw'omala okufuna answer ddamu ogitesting kati answer simanyi gijjeewo oteekewo ki oddemu oddeyo bwe bikuwa biri problem solution erina okukulaga problem nga bw'oteekawo kino kyenkanankana kino bw'oteekawo kino kidda kino eyo ennamba ogituuse eyo oba ogituuse eyo omanya nti kati answer yentuufu bw'ositadinga Kyagulanyi n'omuzza eno n'eno olaba nga Museveni taliyo kati eyo omanya answer ntuufu
waliwo ze twasooka waliwo bwe twakola equation oba twali tuwabiddewa tugenda okulaba Kawanga Ssemugeere bw'ogenda omutesitinga ng'ate mu Museveni yadda Kawanga Ssemugeere yalimu kubanga yali nga wali ansi ogiraba naye nga bw'otandika ogitesitinga tekomawo wano Besigye najja tuba tujawo tumukundi najja tuba tujawo naye nga ansa bw'ogigira erina weewabira awo osobola okuba okufuna body mass mark 1 simanyi step whatever ennamba emu eyinza okubako max 12 naye nga ansa nfu notuuka kino simanyi formula simanyi biki ansa yo ne bagisaza byonna twabituukamu kati okutuuka ansa bwejja zonna 1 egondi 2 section B kati kasitogizayo eri ogenda okulaba nga kibalansinga ansa ntuufu nze nagwa maazi ate nga nali muyise naye omukaaga gwange bagusulika nange nenkyawa maazi musulika mutya omukaaga gwange bwe mwandigumpadde tegwandituddeko ku gundi yange nembivaamu nange solution entandikwa yaffe ng'eringa entono nga tulinga abanyomebwa abavubuka abayagala abavubuka abaki ne batutekako ebintu byonna ebibi ebyali bibadde ku nsi kuno Kyagulanyi omusiyazi abasiyazi be bamugira naye ate be bamu bagamba toyinza kukulembera Uganda nga tolinnya UK bw'oba oliko bbaani ya UK tosobola kulinnyamu tosobola kuwangula Uganda kikirwa ate Kyagulanyi agende UK togenda UK yakuba abasiyazi ekitegeeza mmwe abalinnye UK mmwe muwagira abasiyazi awo kasita kibalya nga bagamba ekitala eky'omwoyo ngamba ekitala eky'omwoyo awo ng'ateekayo akawaayiro ate oba musiyazi ate kye abasiyazi bamugobe UK kakati ebya kabajjeko nga talinnyangako UK kabajjeko nga talinnyanga UK ate UK anga yo yakabi nnyo kwini yakwabwe yafudde eriruddawa anti yeyina obuyinza bw'ensi juzi bazise kwini waabwe kwegamba be bamuse babadde tebamwagala ani gwe mumanyira mmwe ani gwe mumanyira UK bwe beeyina amaanyi nga teyakutte Elizabeth yamuziise ng'era nekino kijja bayita mu ngalo ng'ekyo bwe kyabayise mu ngalo omufaaza yayogera bulungi nnyo ng'agira muziika yagamba naawe bino by'okwebuzaabuza biwedde remove our instruments so that we can zanzika our sister Elizabeth olwo tebaziika Queen awo nakakasiriza nti Katonda awo nakakasiriza nti Katonda ati yabira Katonda yaba mu kiti kike nga bivudde Her Majesty His Majesty za Queen ani yagundi ani yagamba Obote yagamba thank you sir Her Majesty His Majesty za Queen Obote agundi amini nga yabyogera gundi n'abayonga mulamu omusajja yagamba now time for Zanzibar our sister Elizabeth ne bamuteekayo nga sister dulinga tabadde sister waffe naye alina we yatuuka n'abeera our sister Elizabeth bamuziika kati ng'ekyo bwe kyabayitako ekyammwe n'ekya Museveni kibayiseeko tibayina mugira mumuyambe mutya kale mumuyambe each problem has its own solution twatandika nga ab'okusaaga twatandika n'entandikwa ntono naye kyo we tuli bwo mulabawo omuntu amalako program nga yogera NUP ate bibi byokka bebata abantu Kyagulanyi assa abantu kakati akuba abasirikale alumba barakisi zonna azikuba bw'aba akuba abasirikale gwe twagala bulijjo gwe twalinda kubanga ekyo kyekibadde tekinakolekako omwana anywa enjaka omwana atwonoonera abaana bw'eba enjaga yamukola ebyo ffenna tujja ginyo nange tujja ginyo tujja gifumba n'enva tugirye ng'enva endiirwa bw'ebanga enjaga ekyo kyekola tujja ginyo ate oyo mukyamutugambako ki omwana alumbye barakisi poliisi zonna nzikuba oyo gwe twalinda oyo yekka yabadde abulawo kakati mutugamba ki ekirala
kichechera mutubulire omwana omusiyazi ate atalinnya gundi ate atalinnya yuki kulokuba abasiyazi bamugoba ate kati ebyo ffe temubitubuulira etandikwa eringa entono naye yalinga entono naye nevaamu ekintu ekinini awo omanyanga nti Katonda alina mmwe. Timothy chapter 1, 2 Timothy chapter 1, 2 Timothy chapter 1 verse 7. Bible egamba bweti, kubanga Katonda teyatuwa ffe omwoyo ogw'okutya wabula ogw'amaanyi era ogw'okwagala era kubanga Mukama teyatuwa mwoyo wa kutya. Ye video y'olwaleero gyenna igwe mutwe gwe naleese leero omuntu wenna bw'obanga oyina okutya mu Uganda ekulemye. Wano we tuli Uganda ekulemye, do you know why? Entandikwa eri eyali entono gye twatandika nayo wano weetuuse erina ekintu ekirina okugibeerako katikati wano ng'emaze okugaziwa bweti. Gwe guli omwoyo Mukama gwe yatuwa, nti ne Mukama bwe yali atuzimba, bwe yali atutuma mu buweereza buno, tayatutuma kuti yatuwa mwoyo wa kutya. Yatuwa obuvumu, yatuwa n'okwagala. Okwagala tukukwate twagale eggwanga lyaffe. Gwe wenna bw'onooyingiramu omwoyo w'okutya, okutya kwira kye kugenda okukulemesa. Okutya bw'onoobeera n'okutya wano we tulaga kugenda kukulemesa destination. Ate si wano wokka, mu buli kintu kyonna ky'okola. Ffe twayagalanga okutambula okujja ebweru nga batutiisa ebweru banange naye twajja waba wootuuka ne weerowoozaako wekka n'ogamba kati bino byange, kino kyange, kankitomere ekijja kijje. Kati ku lwa Uganda Mukama teyatuwa mwoyo wa kutya, Mukama yatuwa omwoyo w'obuvumu, omwoyo w'amaanyi. Bino sisoma ndagaano nkadde kuba waliwo olumulo nga eyo ndagaano nkadde ndi mu Timothy, ndi mu 2 Timothy. Yesu yennyini agamba mu kitabo kya Matayo, Yesu yennyini ayogera mu kitabo kya Matayo 11:12 nti okuva ku mulembe gwa Yokaana omubatiza, eyo ndagaano mpya. Yesu abyogera mu ndagaano mpya, tayogera ku mulembe gwa Musa, tayogera ku mulembe gwa Nuwa ogw'eryato, nedda guno okuva ku Yokaana okutuusa kati violence. Nga bw'otaddemu amaanyi okukola ekyo okufuna akapolitiko, nga bw'otaddemu amaanyi gonna okuyiiyayiiya obeereko kyokola ng'okikoze na bidi. Buli kintu mu Kampala babagobeeta n'eggulu naye era n'okumyawo boda mu Kampala. Bw'owona 2010 toona poliisi, bw'owona poliisi toona yutoda. Waliwo abo abasajja ababayutoda abo abaali ab'ebyabbulwa abo bakolanga ne traffic nga bo balinga be batuma boda. Waliwo omusajja bamuyita Kirumira abeera Namasuba awo, abeera kuki atuulawo ku gundi ku akolerawo ku sawa ya Queen watera okugira. Yankwata nga mumanyi nalinga nsula Namasuba mu kikajjo nga mumanyi. Nankwatirawo ku sawa ya Queen awo mu maaso ga Shoprite. Nangamba teekawo pikipiki. Ngiteekawo ng'ali n'abasirikale. Nambuuza obeerawa. Nemugamba mbeera mu Kivulu kuba gye nali nasenguka. N'amanya buli akukwata asuka kubuuza w'obeera alaba oba omumanyi. Kasita yamanya nti no mbeera eno gye namanya simumanyi. Nga nze byonna nabitegeera dda. Nangamba muwe emitwalo 7. Nemugamba muzeeyi nja zikuleetera kawungeezi ewaka. Kigenda nayo nja zikuleetera ewaka nti ewaka wa. Nemugamba wali Namasuba bwe wati ne bwati nja zikuleetera. Nangamba kwata pikipiki yogende. Tebaagala bamanya wa gye babeera. Bamuyita Kirumira musajja muzeeyizeeyi bwati. Oyo gunde yewajona. Naye batubonyaabonya ne bakubonya neera n'okomawo e Kampala n'okola omwaka ogusooka omaze emyaka 7, omaze emyaka 10 mu boda ng'oli ku dduka. Wayingira boda mu biseera bya Bob Spana. 2010 ekusanzeewo. Bob Spana omumanyi
yali mubbi ate nga yakulira bodaboda era kitata ye yamugjawo ebyo byonna ebiseera oli mu bodaboda paka leero ku biseera bya Bulora naye ye Bulora mumukube musekuzo kwate omusajja oyo simanyi Andrew Bulora simanyi Andy Bulora oyo RDC akakasajja akanyarwanda ako mukakwate mukakube emisekuzo mukatte mukasibe emiguwa musibe ku fuso gundi emabega fuso esimbule mukakulule boda ku boda Uganda yonna erabe ku mulambo gwa Bulora balundiko ku bififinga bya Bulora Museveni alukategere nti tukoya abanyarwanda Bulora regulatinga abagundi e Uganda omunyarwanda regulatinga abana Uganda mbuka buye kyofato gabi kabuye kyofato gabi mu mukwate mu bemisekuzo mu walule chorus boda to boda bwe bibanga bibalemye muwedde wano we tuli twagala bavumu kubanga mukama te yatuwa mwoyo wakutya mukama te yatuwa mwoyo wakutya kyovula babba Museveni ekintu kyasinze okutufugiramu kwe kututekamu okutya kutulaga nti Museveni katonda kutulaga nti ye tasobya ye simanyi tebamuddamu simanyi yewe kijjo waliwo omusajja yesese jjo waliwo omusajja omusirikale mukulu nnyo yankubidde essimu ng'aseka n'agamba gwe mutabani wa Katongole nze nakwesonyiwadde nkulaba bulabi nenkulabira eno n'ensirika naye olwaleero nzijeeyo nomubuuza kikyatoze n'agamba wagambye Kayiro tafiira awunya engatto nti ne ku TV mbu yazzeeyo n'alaba egguliro eryo bwe yatuuse ku Kayiro tafiire n'awulira engatto ziwunya mu nnyumba n'awulira engatto ziwunya jangambye mutabani wa Katongole nze nali nakwesonyiwa nga nkulabira eno mu kabokisi nze n'ensirika naye ondeetedde okukubira essimu kituufu Kayiro tafiira awunya engatto gwodomanye nimba Kayiro tafiire tanaaba Kayiro tafiire awunya engatto ebintu ebyo mbyogeramu ne mulowooza nsaaga omusajja yasese kataafu ebufwi naye wamawulira batuyingizaamu okutya ffe buli bwe tutya bo nga beezimbako ekitiibwa nga bo beezimbako ekitiibwa olaba ne Nabbanja yazimbye ekitiibwa Nabbanja mumanyi ekitiibwa Nabbanja kyalina Uganda awo bannange naye banenze sigenda kufuna ku kitiibwa mu Uganda awo nga ne Nabbanja alina ekitiibwa Nabbanja balina engeri gye beekomekako ekikomeraawo ne bakola ddate ne bakola ebyakadingo ne bakola ebyekisiru naye ng'omuntu atya n'okubaddamu bewandirowoozeza nti basobola okuddamu barespondinge bakitaffe mu Katonda abandize ne bagayidlininga ekintu ne bagamba no ne bagayidinga ne bagamba no kino ekintu kiri bwe kiti kino mukikozewo muti bonna bakwerega kati abasajja ne balyoka batujooga media ne bagitwala buli kimu ne bakitwala ebyabwe bamala okukola ebintu ne babyeditinga ne babireeta nga birungi bizibu kwegamba nga n'omuntu amanye ekituufu takyogera n'amanye ekituufu n'asirika ogwo omulembe baguziise ku Sande mugende mugusanga egindi wali wa entebe wa nkumba baguziise enkumba kuba tegulina kutuuka ntebe gwatandikira nkumba gugweredde enkumba kati mukomaawo omusajja obbi wa gundi oyo omusajja mbuno yasoma ne Sakozi ani yasoma nani oyo Semogere yasoma ne Putin nani Putin oba waliwo abasajja Gorbachev simanyi Gorbachev nani beba obbi besemu oyo Semogere ne bane Semogere otumenye banange mbuye obbi wani alina abasajja abanene abafuga ensi eno beyasoma nabo naye omusajja yamukwata jeke n'amwambaza ekyambalo ky'okutya kati kyebagala otugira mu poliisi naffe tutyenga Semogere nkugambye tetujja kwambala bintu bye tutamanyi ffe twagala twambala ebintu bye tumanyi gwerabyala eni waffe tulinayo winta efe abali ebweru abali mu diaspora oba ne kata diaspora tulina kye bayita winta tulina engoye za winta tulina engatto za winta abakyala abo bebaziina engatto za winta ekomeno waggulu erimu ekigundu wakati kisiponji erimu ekigundu ojambala eringa erina kibulangiti yonna n'ojambala ng'omuzira nga mungi naye ebigere ne bitakola ki ne bitasanyalala no tafurizinga
ngato za winter omuyimbi we Kampala agikuba mu musana najja mbala ngekomeno wagulaka bannange kuntinga wakabi wamulabye kati n'abaana bonna ne bambala omulembe mbufe twambala omulembe gwa simogerere simo agwambala tamanyi lwaki yagwambala lwakutya ene engato zetwambala winter from zitwambaze nga abakabi e Uganda era waliwo otula nogamba sebo kati nze nange nabuuka nsobola obbiraba ne ngamba obakabi waffe ate ng'engato za winter azambadde mu musana sebo be Uganda bazambala mulembe nayambala ekijaketi kiriko ebigundi n'alyoka ajja era n'akulimba kino ekyambalo simanyi bakitungidde California bakulimba bya winter kati ate ne bajja ne batukunamira ngende waffe kiri wano sama ejja mu butuufu n'obuyanga akagoye ko wandika leese mu bitiibwa abazungu bambi ebintu babyambala lwa mbeera eriwo ey'obudde kati mwannyinaffe n'akambala n'akunyuuka bute ng'ayambadde bute ate mu nkuba y'e Kampala mu winter y'e Kampala ne Kampala tulina winter gundi Kampala bali mu winter enkuba etonnya emisana n'ekyo owakabi omuyimbi waffe nalyoka akunyuka ku street ng'omugongo guli bweru kiki mugongo sho kiki ogwo mulembe gwa kabi era yabadde akola lonki ekyambalo kye bakijja Texas olimba ffe tetujja kwambala busiru bwe tutamanyi semwogere sebo yayambala ekyambalo kyatamanyi ekyawita kyambalidde mugundi mbwakati mbunaffe tugenda kukyambala nedda temujja twambaza kyambalo kyakutya Mukama teyatuwa kutya yatuwa omwoyo w'obuvumu obudde nga bwagenze Mukama bawa omukisa genda osome ebyawandiikibwa ebyo genda oddemu owumbewumbe wiiki yonna Mukama ajja kuwa omukisa ne wiiki eyo ebigambo ebyo bye tusomye mu wiiki eno bw'obikwata tugenda kutandika wiiki endala episodes endala genda obisome ebyawandiikibwa ebyo genda obiddiŋŋane mwesomere Bayibuli baleme basiba emiguwa mu kkanisa Mukama yatusumula ku njegeri ate mu kkanisa babasiba njegeri wabula bannange mugende mukyuse amagezi gammwe okuba amajja Mukama bawa omukisa webale Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaziza olw'akawungezi ka leero nkwebaziza olw'ekigambo ky'olwaleero webale batabali bo ne bawala bo oyogedde nabo Mukama mazima twatuwa mwoyo wa kutya watuwa mwoyo w'obuvumu mwoyo w'okwerowooleza mwoyo w'okweyogerera mwoyo w'okusengejja mwoyo w'okuyimirire si mwoyo wa kutya era newankubadde entandikwa yaffe yali ntono naye Mukama tukwebaza kuba ffe tutunda bw'otwekoonako kyonna kyotwagalako kyejja okitujjako Kyagulanyi ojja mujjako omukisa oba ekikoli mu olimba kubanga Isirayiri yagamba anaamujemera attibwe Yoswa anaamujemera attibwe kiri mu Yoswa essuula esooka y'endagaano waliwo Katonda iffe ne Yoswa bw'anaamujemera ne bw'oba oyina zikalinazo simanyi wezikola dda nedda kibuyaga bw'aba atwala n'ebyataleeta atwala n'ebyataleeta nosigalirawo kiki avuma Yoswa afe webale Mukama ekitiibwa nitene tubikuddiza nsabidde batabali bo ne bawala bo bano basinkane bayambe obayise bwe batasobola kuyita Kristo Yesu omwana wa Katonda nsabye nga tusabye amiina alegamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose mu linnya la Yesu sangula ennyo yange mu kitabo ky'okufa oluwandiike mu kitabo ky'obulamu mu Kristo Yesu omwana wa Katonda nsabye nga tusabye amiina Mukama abawe omukisa tusinkane enkya Mukama bw'anaaba ayagadde bannaffe abasibe tubasabira abasibiddwa abalwadde tubasabira tukkiriza Katonda omulungi ow'ekisa okukola enjawulo bannayuganda mweteekereteekere bwe tulaga kino kintu mujja kukimanya nze bwe nayogera bwe ntyo olina wojja okubeera ku siteegi oba oli mu kawoteeri olya oli mu ddwaliro oli bugundi ojja kumanya nti kino wire bulijjo kyagamba mbabulidde mujja kiraba naye wekikusanga tandikiraawo toddaka
kubanga Museveni alina eppeesa lyayagala onnyiga ery'enkaaga mu omukaaga. Wamma nsigadde ndi muweereza wammwe Assimwe Atabusse wa Bible and Politics. Simweraba.